Ekiro ky'ennaku z'omwezi nga 19 Desemba wa 1969 tekisobola kubeera nga kirabirwa mu byafaayo by'eggwanga lino erya Uganda. Okusinziira ku kitabo kya musajja mukulu Ritarindwa Mwene bazireni ekya From Dumping Sites to Industrial Hubs yategeeza nti bwe yali ng'ava ku mulimu ekiro ekyo emmotoka zaamuyitako bwe yali ng'anaatera okutuuka ku luguudo lwa Kitante. Ono agamba emmotoka zaali 3 ekika kya Ford Zaifa 6 zaamuyitako nga zidduka emisinde egya yiriiri bwe zityo ne zoolekera geeti enkulu y'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Essaawa zaali zoolekera mu 4 ez'ekiro. Ono yategeera luvannyuma nti emmotoka zino zaali ziri mu kudduza Pulezidenti Milton Obote mu ddwaliro ery'e Mulago okubeera ng'afuna obujjanjabi ku bisago bye yali afunye ku baali baagala okumutemula bwe yali ku kisaawe eky'Erugogo bwe baali mu konferensi ey'ekibiina ki UPC. Era ekiro ekyo Radio Uganda agenda okuvaako nga tennaba kubeera ng'eyogera ki ekibadde. Wabula olunaku olw'enkeera ku makya Radio Uganda lwe yategeeza abantu nga Dr. Paul Milton Obote bwe yakubwa ebyase era n'awonera watono okubeera ng'akkirira ewa Ssenkaaba. Era bw'etyo gavumenti n'erangirira kafyu ebibiina by'opposition byonna ne biwerebwa nga kw'otadde n'ebirango ebyayisibwa ku radio nga bitegeeza abantu tebasaanidde kubeera nga batambula n'obwambe, mpiso, magirita, mbazzi, mafumu ssaako n'ebintu ebirala ebyogi. Pulezidenti Milton Obote mu ddwaliro teyalwayo era nga mu bbanga lya wiiki emu ono yali asiibuddwa era bw'atyo n'agenda mu maka ge Kololo. Pulezidenti Milton Obote baamwegezaamu okumutta emirundi egyawerako wabula okusinziira ku batunuulizi b'ebyobufuzi baategeeza nti kyali kisuubirwa obukyanga Milton Obote yalumba olubiri lwa Buganda. Okuva ng'ennaku 24 May 1966 Pulezidenti Milton Obote bwe yalagira amagye okulumba olubiri lwa Buganda ne kiwaliriza Kabaka Edward Muteesa II okudduka mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Bungereza, Obote ssaako n'ab'ebyokwerinda be baali bakimanyi nti akadde konna abaali bawagira obwakabaka bwa Buganda bayinza okumwegezaamu okumutta. Butuufu era bwe kyali nga bayise emyaka 2 nga bamaze okulumba olubiri. Ng'ennaku z'omwezi 12 January wa 1968 Obote ono yawonera watono okubeera ng'agajambulwa okuliraana Silver Springs Hotel ku luguudo lwa Luzira okudda e Kampala. Obote yawona kubanga obudde bwali bwa kiro ng'essaawa ziringa 2 era ng'oluseregende lwe lwali terutaddeeko bugombe kubanga ekkubo temwali mujjaamu yenna ng'emmotoka zaali zitambula bulungi. Obula ate ddwa oluseregende lwa Vice President John Babiha oluseregende lwedde lwali lutaddeko obugombe nga bava ku mukolo gwe gumu era nga yolekera Ntebe. Abaali bateze Milton Obote okumumiza omukka omusu balowooza nti oluseregende lwa John Babiha lwe lwa pulezidenti era bwe batyo ne balusindiriramu ebyasi wabula nga tewali n'omu yafa okuggyako ab'ebyokwerinda abaafuna obuvune. Poliisi yatandika okukola okunoonyereza era n'olunaku terwawera nga bakutte Dani Kamanyi era ng'ono kigambibwa nti yali emabega w'okwagala okutta Pulezidenti Milton Obote. Ono baamukwata ne banne abalala 5 abaali baddukidde mu ggwanga erya Kenya era nga bano kwe kwali Kapiteni Abraham Senkoma gono yali AD mu kampu ya Kabaka Muteesa, Basili Olukyamuzi eyali owa Kabaka yekka ng'ate era mubaka mu Paalamenti ya Uganda, Daniel Kiwanuka yali mukulembeze w'abavubuka mu Kabaka yekka, abalala baali ba Lutenanti okuli Andrew Cheyune ssaako ne John Obo abaali bagobeddwa mu magye olubiri nga lumaze okulumbibwa mu 1966. Enteekateeka z'okutta Obote ezo bwe zaagaana tewayita kiseera kiwanvu era olukwa olulala ne lulukibwa okubeera ng'Obote attibwa. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa poliisi kigambibwa nti yali emabega w'okuteekateeka okutta Obote omulundi guno ogwokubiri ye Ben Kiwanuka. Ono ye Prime Minister wa Uganda eyasooka ate era nga yali President General w'ekibiina ki Democratic Party akaddaako. Mu kalulu akaakubwa mu 1962 mwezi ogwokutaano Obote ono yawangula Kiwanuka era nga kigambibwa nti okuva olwo Kiwanuka ono alabika yali yamera akasajja ku mutima ng'enjogera ennaku zino bweri eri musajja mukulu Milton Obote okubeera nti yamumma omukisa okubeera omukulembeze agenda okutuusa Uganda ku bwetwaze. Nti nga wayise ekiseera Kiwanuka ono yagenda ew'omumbejja Ndagire n'amubuulira enteekateeka z'alina ti era omumbejja n'akkiriza ekiteeso ekyo. Eyali akulira ekitongole ki CID Muhammad Hassan akaddaako yategeeza kkooti nti Kiwanuka yafuna Yusuf Kisuule okuva mu disitulikiti y'e Masaka
ng'era Yusufu Kisulo ono yafuna Muhammad Sebadduka yali awangalira mu Kampala era nga muvuzi wa takisi. Teekako ne Yowaana Wamala okubeera nga bajja bamukolera omulimu gw'okusaanyaawo Obote. Sebadduka yali agobeddwa mu magye mu Uganda Army oluvannyuma lw'olubiri okubeera nga lumaze okulumbibwa mu 1966. Era nga wonna awamu abasajja abaali bafuniddwa okubeera nga bakola omulimu gw'okutirimbula Obote bali bawerera ddala 6 era nga bonna bakkiriza okukola omulimu guno. Hassan yayongera okutegeeza kkooti nti Kiwanuka yali aguze emmundu okuva mu Soviet Union era nga ekigendererwa kyali kyazikozesa kutta Obote. Emmundu zino bwe zaatuuka mu Uganda zaatwalibwa Masaka wa Muzeeyi Kisuule yali atemera mu myaka egy'obukulu 67. CID Hassan yategeeza kkooti nti abasajja bano 6 nga ne Sebadduka kwali bwe baali nga poliisi erimu kubakunya bakkiriza ti ddala kituufu President General wa DP yasisinkana Sebadduka ne Wamala nga yabasisinkanira mu maka g'Omumbejja Ndagire omu ku bawala ba Kabaka Muteesa. Nti era wano miitingi yasembayo okugenda okukola mission we yabeera. Era nga miitingi eno yaliwo ng'ennaku z'omwezi 19 mu Desemba 1969. Wabula ng'ennaku z'omwezi 18 Muzeeyi Kisuule lwe yasobola okubeera nga akukuse emmundu okuziggya e Masaka n'abeera nga azireeta mu Kampala nga kuno kwaliko n'ebbomu ey'omu ngalo emu. Muzeeyi Kisuule ono teyasobola kubeera nga akwatibwa bw'ebyokwerinda yadde nga roadblocks zaali nnyingi era nga roadblocks zino zaali ziruddeko kuba zaali ziteereddwako bukya olubiri lwalumbwa. Olunaku olwalondebwa okubeera nga batemulirako Obote lwali lwa nnaku z'omwezi nga 19 Desemba 1969. Bano baalonda olunaku luno kubanga lwe lwali lusembayo mu ttabamiruka w'ekibiina kino ki UPC eyali etudde e Lugogo. Conference eno yali ya nnaku 3 nnambirira era nga President Julius Nyerere ow'e Tanzania, Mobutu Sese Seko ow'e Zaire kati nga yayitibwa Congo ne Kenneth Kaunda okuva e Zambia bonna baaliwo ttabamiruka ono bwe yatandikira obula nga bo bamumalamu ennaku 2 zokka. Ttabamiruka ono yalimu abakulu abaava mu kibiina kino ki UPC saako n'abawagizi b'ekibiina aba bulijjo. Abakulu abali mu nteekateeka ey'okumiza Milton Obote omukka omusu baalaba obunafu mu by'ebyokwerinda era ne beefuula abantu ba bulijjo abawagizi b'ekibiina ki UPC nga baali bambadde engoye eziri mu kkala y'ekibiina. Kyategeerekeka gy'enteekateeka ez'okutta Milton Obote zaatandika mwezi gwali gwa 6 mu 1969 era Desemba we yatuukira Sebadduka ne Wamala baali bamaze okufuna kkaadi z'ekibiina kino era nga ku lunaku olwo lwennyini bano baayambala t-shirts z'ekibiina ki UPC era nga akakodyo kaakola. Weewaawo ng'omulimu guno gwali si mwangu wabula Sebadduka ne Wamala baasalawo okubeera nga bagukola. Essaawa zaagenda okuwera 3:30 ez'ekiro bano nga batuuse e Lugogo. Bano bagira mu mmotoka ekika kya Gateway era bwe batyo nabo ne bagenda mu mmotoka we zaali zipaakinze. Bano baalina emmundu ekika kya pista yakolebwa mu Czechoslovakia teekako n'ebbomu ey'omu ngalo eyakolebwa mu ggwanga erya China. Era bw'atyo Sebadduka yalinnya muti ne yeekweka omwo. Essaawa zaali 3:45 ng'eno amagye gagenda maaso n'okubeera nga gakuba bbandi yaago. Abawagizi b'ekibiina ki UPC nga bwe bayimba ennyimba nga kwotadde ne Milton Obote okubeera nga ava gye yali. Bw'atyo n'asemberera ddala okumpi ewaali agenda okumumiza omukka omusu. Buli omu yali ali mu kunyumirwa bbandi nga kwotadde n'okuyimba oluyimba olupya olwa UPC olwali lugamba nti Uganda is moving forward. Mu kaseera ako obuwanvu obuli Sebadduka we yali ku muti n'Obote we yali zaali mita nga 10 zokka. Sebadduka bw'atyo yakuba essasi erisooka ng'akozesa pisito ye. Tekyategeerekeka masasi ameka agali mu pisito eno era masasi ameka Sebadduka ge yagezaako okubeera ng'asindirira Obote. Wabula wakati mu kumukunya ssaako ne bwe yali maaso g'omulamuzi, Sebadduka yategeeza nti bwe yakuba essasi erisooka yagenda okulaba pisito ng'ekyuka ng'etandika gakuba bbali. Era nga essasi erisooka lye lyakuba Milton Obote mu kamwa ne limumenya amannya 2 ne ligenda ne liyita mu bulago. Olwo munne wa Sebadduka omulala bwe baali bazze okukola omulimu guno naye bw'atyo yakasuka bbomu gye yali alina okulira na pulezidenti we yali. Wabula ebyembi bbomu eno teyatulika. Olwo mukadde ako ng'abakuumi ba Pulezidenti Milton Obote batandise okumukuuma obutakubwa masasi malala. Sebadduka yassuula emmundu ye n'agezaako okudduka. Kyokka waliwo eyamukwata era bw'atyo n'amuwaaba ebyokwerinda. Kigambibwa
nti omu ku bakuumi ba Milton Obote yali avudde mu mbeera era bw'atyo n'akuba Ssebadduka ebyasi 2. Kigambibwa nti omu ku babodegaadi b'Obote yava mu mbeera n'akuba Ssebadduka ebyasi 2. Henry Chembe yali Principal Private Secretary wa Pulezidenti yategeeza nti yayimiriza ab'ebyokwerinda obutatta Ssebadduka kubanga baali bamwetaaga ababuulire be yali nabo n'ensonga lwaki baali baagala okutta Pulezidenti. Wabula wakati awo ab'ebyokwerinda bangi baali bavudde mu mbeera ne batandika okumala gakuba byase ekyaleetera abantu okubuna emiwabo ng'era Ssebadduka wano yafunira omukisa naye n'adduka. Wabula Wamala munne wa Ssebadduka yali naye ayimiridde kumpi awo ne Ssebadduka era nga ye yalonda pisito Ssebadduka gye yali asudde bw'atyo n'agikweka mu matabi g'omuti. Abaali bakola okunoonyereza ettemu lino we lyali ligenda okukolebwa be bajja oluvannyuma bwe batyo ne bazuula emmundu eno era bagenda okugitwala okugyekebejja. Baasangako binkumu bya Wamala. Olw'okuba nga Ssebadduka yali akubiddwa ebyasi yagenda okudduka omusaayi gwagenda gutonnya paka ku motoka gye bajja bavuga ng'era kigambibwa nti eno nayo yali ebbiddwa bubbibwa. Ssebadduka yadde yali afunye ebisago wabula yasobola okubeera ng'avuga emmotoka eno n'adduka okuva e Lugogo paka Nateete. Ono yayagala okubeera ng'abuzaabuza obujulizi emmotoka n'agikumako omuliro wabula poliisi yasobola okugyekenneenya era okukakana Ssebadduka ne banne ne babakwata nga n'essaawa 24 tezinnaba kuwera. Bano bwe babakwata baabakunya era okukakana ne bategeeza nti Benedicto Kiwanuka ye yali emabega w'enteekateeka z'okwagala okutta Milton Obote. Ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba 1969 Kiwanuka n'abalala baakwatibwa era olunaku olwaddako ekibiina ky'ebyobufuzi ki Democratic Party ne bakiwera.